kano kagende eri abasirikale abali ku Southern Bypass abali ku Northern Bypass abali ku luguudo olupya abakwata abantu bino ebya traffic nsaba busabi nkuba mulanga bwemba ngenda kwogera ekintu nga kya busofu mu nsaasira naye ebifoma muyimirira okukwatira abantu nga bibi omuntu ali mu speed 8 woli tewali kapande kalaga nti alina vuga speed ya 3 ne muyimiriza omuntu nga abeekanze bwekanzi watatomera gwe yagenda kukola ensobi nsaba muterezemu we muyimirira ku luguudo olwo lwa Northern Bypass mbegayiridde muyimirira wabi mugenda koza abantu ensobi mwebe nyini mufiirwa obulamu oba abantu okufiirwa obulamu n'okwongera okuzinga accidents mwe muyimirira mu makoona nga mwagala abantu babeekange ekigendererwa kye sitegeera waliwo ali batera okuyimirira ekigo because waliwo wo walaga speed obaana abantu basinga bavugawo speed 10 naye nga walaga speed 4 ebifo ebimu biri okay okuba nti muyimira nkuba omuntu ajja kulaba era bw'aba azze ne speed nene oba omulaba nti ddala azze ne speed nene naye kenyini ne yeekanga naye nga alina okuyimirira n'amakoona mwe musazeewo okuba nti muyimiriza abantu ali ku speed 8 omuyimiriza bwoti akwekanze asale ddi ayimirire ddi ogwo nkubye mulanga naye gwange okitegeera mutuleetera ensobi ninga mazima muyimirira wabi tujja yita mu bantu tujja bayita mbegayiridde tukitereeze mbwe kiba kisobose kale eyo ngamba gye twagala tugende mazalibwa g'olunaku olwayo twagaliza abalina birthday olunaku olwo buli alina mazalibwa njagala mwagaliza